Akozeshi. Tewali. Ai. Kubya pepper spray. Bonna bagwa. Para choca. Secretary General Tebiinagwa Sakono Mogezi, Honorable Joel Nababaka. The commander said don't ask much. We don't know what they are meaning. Don't ask much. That's the order from. Don't ask much. Don't ask much. Don't ask much. The Secretary General and spokesperson, they are going to speak to the leaders. They want to speak to the commander. The Secretary General. This is the commander who have said don't ask much. Abagambye don't ask much. A leader. Don't ask much. Ye statement yakolesezza nga agoba Secretary General w'ekibiina Sakono omwogezi w'ekibiina agambye basajja be don't ask much. They want to talk to him what is happening. Let us talk to him. No, we are going to talk to him. We are human beings. Auntie, that's why I'm not talking to you. I'm talking to your boss. You wait. Okay, talk to us. Don't ask much. Kyekigambo kyakolesezza ng'alabye Secretary General n'ababaka. Sura. Now, which officer should we talk to? The spokesperson communicates. For you, you're here on ground. What the issue is, because we are a political party, we had a press conference. Don't run away. Officer, tell us why you are out on your file. Yes. You're putting us in running people. Something is not good. They have started arresting people. Omuku bakomanda ba People Power mu Kayunga amaze kukwatibwa. Ye statement y'omukulu gyakolesezza abasajja bakambwe nnyo amakubo gombi bagagadde agagenda ku kitebe kya National Platform. Amakubo gonna magale. Sura. Abasajja balina orders. Don't ask much. Commander waabwe omuwulidde ng'agamba temubabuuza bangi. Abadde ategeeza bakwate naye. Yeebala makamera, yeebala makwogera n'abakulembeze. Ebibuuzo bye bamubuuza tayagala biddamu. Your commander, you can't know who is commanding. That's why you're hiding away from us and from the cameras. You can't know who is commanding. His name is not under uniform. Oh, you don't know what next, really. This is a battlefield. Mubaka. The spokesperson, Joel Senyon. The spokesperson is trying to engage the commander. The spokesperson is trying to engage the commander. The spokesperson is trying to engage the commander. The DPS is running away. The commander of this. Oh, that's how.
That's how bad it is. Commander alagidde Kabanga leveewo. Alagidde Kabanga leveewo. That's what we always tell you. Tayagala kwogera n'abakulembeze. Let's speak to the press here, and then we let you know. Finally, we are peaceful. Don't do a mistake for sure. This is what is happening on the ground. We have two cameras. The spokesperson and the Secretary General are speaking to the media. Go to Ghetto TV live. That is the situation. Bagadde amakubo gonna agayingira ku national unity platform. Gagadde kasaga. Akola cyo kidda ngene test. At this time. Kasaga jawo mutomo munne munanga. This is a team, my brother. You are not bigger than this media house. Problem ni abantu bagamba problem every time. Tulu amahulide bitu ina media house kwa mashegere. You know your problem. Neto ina kufita. Vale, kozi ngabweka kumiza umiriza ina baroya baramba yababeera okumujjayo. Tunange oyakikola nnyo. Anyoma kasaga ngesikugeya oli musajja munyomi and ngenda kigamba straight mukama wo from the kwabo ofuna ebizibu tubisente bali banvuma ku yes manya ebintu oshege nze sonyiwanze sama yana wakolera atadene bali bavuma this is bafuke boss bali na many of you people. This is a field whereby people wanakola chakula Bukeeredde bakakwata abantu abasoba mu 2 wano wetuli wokka. Koro drone esoose wano ne bawamba pastor Muwanguzi ne bazaako bafuuti soldiers awo. Abaana olutandise kuba ebipiira mu kkubo nga bagezaako okulaga obutalimativu bwabwe olw'okuggala ekitebe n'okugaana activity zaabwe okubeerawo. Poliisi etandikidde okukwata abantu abadde tebabirinako. Olw'omuvubuka gwe bajje ku mudaala gwe gw'amenvu era gusigaddewo nga teri n'omu aguliko. We atugoberera ku Ghetto TV wano ekamo kya Secretary General w'ekibiina David Lewis Lubongoya ssaako n'omwogezi w'ekibiina Honorable Joel baadde bagezaako okwogera nabo naye DPC ssaako ne bakomanda balala babeewaze okubawuliriza ki kye balina okwogera nabo. Agora eu tô vendo agora.
Can you see my name? Yeah. Can't you walk up to my brother? Huh? From here. Hati mkolesa obuyinza bwa mu ppanga kino kye bakoze tukinya amateeka mu n'amateeka tosobola bida bitonda bazero ida amateeka gogolerera embeera eri wano mu kamo kya kikulu ekikirira national unity platform That's the time we had look at Sura, Padra. You are Sura. Okay. Ada yang kuatan interview yang nak kerja. Kerja dua jam sendirian. Joshua, jangan telepon dulu Pak.
obulamu obutayagalibwa naye enkola y'okutiisatiisa enkola y'ekiwamba bantu enkola y'okukwata ku mugigi guno tekyasobola kukola era kya buswavu nnyo eri abo bonna abeerimbika nti batambula ne gavumenti y'ono musibira mu ggwa kanywa musaayi nga bino abikola nga mulaba ne mulowooza tugenda kusigala Komanda aliyesemani mapya emuduka push behind and get it. So it should be you telling me. Eh? You know what? You know what? You're not allowing us. Why? Why aren't you allowing us? Under what law are you not allowing us to have our function? But then who are you, sir? It's not the police yourself. Me, my name is Joel. For you, who are you? Come again? I want you to leave this place. You want us to leave? Why? What's the matter? Can't hear you. You are putting on a shield. Come again? I want you to leave this place. What is the matter? Yes. Listen, he has to talk. I'm a leader like you. You're a leader of the police officers who are here. So we're engaging to understand what the issue is. This is behind the scenes. Orders around there. In a camera video. Joel nerewisi batwaliddwa baba tutte bakuba emboka eri munda omwo Joel Breaking news. The spokesperson and the Secretary General have been arrested violently. Boss. Veram.
bagenda bakuba buli ali mu kkubo. Joel and Lewis have been arrested. Boda. Brother. Kira maka pemang brother. Sudah. Begini. Sudah diwa. Bro, ini ayah bang mobil tu. Bro, bang. Begini. The guy is my back. Take care. The wife of our fellow journalist, Gloria Namaweje, is also here. Oh, what a strong heart from the foot soldiers. Bagenda kuwera yemigati. Surampa bagi. Sejujurnya yang ini menurut kamera yang ini. John Okuwamba Zibaresa Nukishira Road. The tankers have started coming. The tankers are started showing up. This is Uganda. Today they are celebrating the 1 year of independence. It's a joke, but this is real. This is not a movie. I can repeat, it's not a movie, it's real. 61 years of independence. But 61 years of independence, and that's how Ugandans are celebrating it. The police tankers, Joel, the spokesperson, the police tankers. This is happening live here in Kampala at Chira police station. Joel ne Lewis bawambidwa bali wano, babawambye bali wano. The police tankers are here. They have been violently arrested. This is 61 years of independence here in Uganda. 61 years of independence here in Uganda. That's how Ugandans have decided to celebrate, helped by police. Bana Uganda pyo basazeewo kujja kuza olunaku luno nga bayambibwako poliisi. 61 years of independence. Chila police station. That drone has just brought in Secretary General and the spokesperson. We are live on Ghetto TV. 61 years of independence. That's how Ugandans have decided to celebrate. Boss, let's give journalists a chance. Let's be their side, kindly. Let's remember to shut here. Boss, give journalists a chance. Leave this side. Leave
This side, kindly. The 61 years of independence here in Uganda, they are celebrating it in style. The celebrations of 61 years independence, they are celebrated in style. Badi. Years of independence. That's how Ugandans have decided to celebrate it. Supported by police. My God. No, let's wait and see. Oyo kai we kayunga. Coordinator we kayunga kwa support. Anyway, sarau sarau.
Kakali wali. Alright, abali kwene TV basindika ku sister channel yaffe ya TV. Wali sister channel yaffe ya TV. Nonya sister channel yaffe ya TV sawa zine tunike mu bitala by'endaba. Ye sister channel yaffe ya TV tunike mu bitala. Tengenda okusindika ko engenda jijja ko bene okubireke TV. Ina kaluga akalongose kubulabira era ya kinonye tunode mu bitala tunode mu junction ngenda kugizaayo ku police yasinjagadde kulaga kicho ina okugoberera sister channel yaffe yagote kizogenda kuba okulaba engenda soka njeko okusobola okulongoosa mu mpeereza nobaliyo mwebalire ddala. Mulalo chazzi Kiki yo. Hello? Mfunyeyo ko. Kale. Batubala nabo batuliko nolaba balaba. Alright baganda bange waliwo embeera etali nnungi naddala eri ab'amawulire kangezeeko okwebeerera mu nze ng'omuntu nja kuba nkomawo mashallah we binaabanga birungi gye tuli nja kuba nkomawo okubaweereza naye sinzira ku nga we birabika waliwo embeera etali nnungi waliwo okubalabala waliwo okutubalaabala naye tuli wano ku kira police station we batutte Joel Ssenyonyi saako ne David Lewis Lubongoya waliwo embeera etali nnungi naddala eriffe ab'amawulire so mujja kunzikiriza nsooke nveeko nange nsooke neebeereremu mashallah ebinaaba bitambudde bulungi nja kuba nkomawo naye nga drone eyo muganda wange yereese David Lewis Lubongoya era bedda yekwatakwata abavubuka mu ndeeyo bedda bejja mu Kamoocha ne mu bitundu ebyenjawulo ebirala
so muzikirize baganda bange nange nebereremu nga omuntu wano buli gwolaba informa wano buli gwolaba musirikale ne waba muleya ne waba musirikale yeye embeera eriwo so muzikirize baganda bange nange nebereremu ng'omuntu nga ate bwe tulaba ki ekinaaba kiddirira nga bwe tulaba ki ekinaaba kiddirira akamotoka ako namwo mulimu be bakutte kansooke nange nebereremu nga omuntu Alright, muzikirize baganda bange esooka enveeko nja kuba nkomawo in case bwe wanaabaawo ekirala kyonna kinaaba kiriwo naye nga kyenkunyonnyodde naffe ng'abantu ofunamu okwekenyera naawe ne weebereramu ng'omuntu ebisigadde ne tubiraba oluvannyuma mweraba tuli ku Jinja Road Police Station embeera eno we batutte David Lewis Lubongoya Waiza saako n'omwogezi w'ekibiina Joel Ssenyonyi. Alright, obadde ne Buganda Ronald Mugenyi naye nga nja kuba nkutuusaako embeera yonna nga bwegenda okubeera olunaku olwaleero naye nga kyekitebe kyasaliddwako teryakkirizibwayo ekitebe kyasaliddwako so muzikirize nsooke nveeko nja kuba nkomawo mweraba Buganda Ronald Mugenyi ali emabega wa kamera eno omukama takuumira mpeera abankuumire.